nga bagamba nti ebyaweereddwayo bino obujulizi buno bwasabumitingiddwa ku mmeeza ya kkooti y'ensi yonna ICC olire byabaddemu nti mwabaddemu okutokyalinga ab'oludda oluvuganya bawaddeyo obutambi bawaddeyo zi documents bawaddeyo zi voice notice n'ebirala byonna nga bujulizi obugenda okulumika abasajja mbu okutulugunya okuwamba okwarestinga abo abali ku ludda oluvuganya naddala abo abeekuusa ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga wano bagamba nti kino kiddiridde okubeera nga abasinga obungi bawambibwa oba ne bakwatibwa ne batwalibwa mu kye tuyita torture chambers ne babakolako ebikolobero ate nga tebabaleeta mu makooti kubawozesa. Jjukira waliyo n'abaabula bali 18 betuze nga tukugamba John Bosco Kibalama n'abalala. Ezo ensonga nazo zikyagenda maaso n'okuba nga ziwanvuwa. Nabe egudde ebugembe mu matikkira ga Kyabazinga owa Busoga. Ebyafulufiga essaawa yonna yandigenda emabega w'emiteeyimbwa. Ekibiina ki NUP kiri mu kattu. Basobeddwa ewakane mu kibira ku nsonga za Waiswa mu Fumbiro. Abalabi b'omukutu ogwa Wanuwanu Yugi media agaliwo ambeyanza nze musajja wa Kabaka da Energy Master Chopper Uganda osobola kumpita Wanuwanu nalyo lyange. Akati obuzibidde olunaku olwaleero ng'ensonga y'amawulire ekutte wansi ne waggulu naddala mu Kyabazinga bwa Busoga mujjukira olunaku olwaleero gabadde matikkira ga Kyabazinga wa Busoga nga bamuyozayoza emyaka gy'amaze ku Namulondo y'obwa Kyabazinga bwa Busoga. Wabula olunaku olwaleero atongedde okuba nga tulaba bitubadde tuwulira bimubadde mulaba mu nkuubo byeraze lwatu nti obwa Kyabazinga bwa Busoga wabutuukidde akawungezi k'olunaku olwaleero nga enkolagana yaabo wakati waabwo ne Maama Rebecca Chwala Kadaga yandibanga yaggwawo dda. Lwaki njogera bino? Olunaku olwaleero amatikkira gano gagenda mu maaso amazima gali nti kituuse n'okusitula abantu oba abasoga mu maaso g'abantu g'abakungu mu maaso ga Kyabazinga okuba nga bayisaamu eddoboozi nga babanja Maama Rebecca Chwala Kadaga. Njogera bino ng'owuliriza abasoga beekunguze oba beekuttemu akawayi ne batandika okuba nga babanja Maama Kadaga mu mukolo guno. Maama Kadaga be bamu ku bantu abatalabise ku mukolo guno. Tujjukire omugenyi omukulu abadde Prime Minister w'eggwanga lino Maama Nabbanja yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno era ayaniziddwa ebimu ku bikonge munda mu Busoga. Wabula ekisinza okuba nga kijja enviiri abasoga ku mutwe kwe kubanga Rebecca Chwala Kadaga guno omukolo tagubaddeeko. Ebibuuzo wano we biri ebingi. Kadaga teyayitiddwa buyitibwa, yayitiddwa n'agaana. Kakati ensonga zino ndowooza y'ensonga lwaki muba mulina okuba nga mutugoberera buli kaseera. Y'ensonga lwaki mulina okuba nga mugoberera omukutu ogwa Wanuwanu Yugi media agaliwo kubanga zino z'ensonga ze twakugukamu okuba nga tuzibaleetera. Kakati gwe atasubscribinganga subscribinga ankwatire mu video no gwagirabye then oyongera okuba nga ogitambuza. Kakati ndowooza buli musoga yenna woli oba buli Munnayuganda olunaku olwaleero ke kabonero akabadde kasembayo okukakasa nti obwa Kyabazinga bwa Busoga busaale nnyo mu kulwana omukyala Rebecca Chwala Kadaga. Lwaki njogera ebigambo bino? Tujjukira Rebecca Chwala Kadaga yavayo one day yali ku mukutu gumu ogwa radio n'agamba nti ekisinga okuba nga kimunyiiza mu bulamu bwe mu bwongo bwe kwe kulaba nga n'obwa Kyabazinga bwa Busoga bwegasse wamu n'abamulwanyisa. Byali biga bya Maama Rebecca Chwala Kadaga. Kakati mbadde nkugamba nti olunaku olwaleero gwe Munnayuganda agoberera ensonga oba oli Musoga oba nedda, ndowooza ke kabonero akabadde kasembayo okulaga nti obwa Kyabazinga bwa Busoga ne Maama Rebecca Chwala Kadaga waliwo ekikko. Munnayuganda gwampuliriza osobola okubaawo ne weebuuza oba gwandaba nti ekikko kino kivaawa era lwaki kiriwo ekiti. Maama Kadaga ono ye mukyala, bino mubiwulire bulungi. Navayo nenkola programu namba watya obwa Kyabazinga bwa Busoga we bulondebwa. Nabagamba nti obwa Kyabazinga bwa Busoga tebusalibwawo muntu nti nze nsiimye gobeere Kyabazinga. Waliwo ebika n'amasaza. Bino bye bivunaanyizibwa butereevu
mu kutuuza Kyabazinga ebika 11 amasaza 11 n'ebika ebitano bino bivaamu emmandwa. Buli mandwa eyo nekola emikolo dene emikolo egyo gye givaamu okuba nga gituuza Kyabazinga. Kwiriya Mugabula na Diope ntwala mukisa guno okubategeeza nakola vidiyo eno gyeri emabega eyo ngambalaga nti okujja kwa William nga Kyabazinga amazima gali nti kwalimu ebirumira bingi. Kyokka ebirumira bino byali wakati wa Mama Rebecca Twala Kadaga kooteeka omukulembeze w'eggwanga erya Uganda Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Tulajjukira yavayo n'ategeeza Kadaga ono n'amugamba nti oli eyo ogamba nti gwe waleeta Kyabazinga wa Busoga nedda ebyo amaze ebbanga ng'abalimba nze yamuleeta. Naye ekituufu kiri nti Mama Rebecca Kadaga singa sikuswala singa sikutirira Busoga singa yavayo n'atugamba ekigambo kino nti amazima gali nti William se yandibadde Kyabazinga omutuufu owa Busoga gwakuba nti ensonga za William okubeera ku Namulondo wa Busoga ono Kadaga yazenyigiramu butereevu nti bwe kubanga kubuzaabuza Basoga ono Kadaga yali musaale nnyo mu kubuzaabuza Obusoga oba bwe kubanga kutabangula Busoga ng'ebigenda mu maaso kati tukize tugaane Obusoga tebutebenkedde nti Mama Kadaga ono yali musaale nnyo mu nsonga zino kyova olaba nti yazoogerako katono nnyo teyagala nnyo zigenda wala kubanga yali akimanyi bulungi nti kimukuba. So ekifaananyi ekisigiddwa olunaku lwaleero kibadde kyeraga lwatu nti Kadaga n'obwa Kyabazinga bwa Busoga ebigambo byayogera Kadaga tebyali bya jweteke byali bya mazima era byali bituufu. Nkugambye nti abantu bayimirire ne beekalakaasa ne bayisamu amaloboozi nga tebatidde Kyabazinga waabwe tebatidde Prime Minister abaddewo ng'omugenyi omukulu nga tebatidde muntu yenna ne batandika okuba nga babanja Mama Rebecca Twala Kadaga bagambye twagala Kadaga. Kadaga aliwa mutuwe ensonga amazima gali nti ensonga teweereddwayo bantu bano lwaki Kadaga tabadde ku mukolo guno. Naye kutegeeza nti Kadaga ebbanga lyonna kuviira ddala mabega eri nabategeeza nti Kadaga alina ebimuluma ng'omukyala nti singa ali siemu kubeenyigira mu kutuuza ono Kyabazinga William ono Gabula owookuna baba waife singa alina bingi byatuwa oba singa alina bingi kubanga alina bingi byaterekedde oba alina ebyama bingi byamanyi ku nsonga ya Kyabazinga owa Busoga. So okunyigirizibwa alina kungi naye ate era kutuuka ne kumunyigani kumuteeka ku kisenge kubanga yali musaale nnyo mu lugendo lwono ng'ajja ku Namulondo obwa Kyabazinga obwa Busoga. So ekifaananyi ekirabiddeyo olunaku lwaleero kirabikiddeyo olunaku lwaleero kiwa message nnene eri buli omu Omusoga eri n'abasigadde kubanga omukolo guno NRM gubaddemu nnyo okutegeezezza nti abadde omugenyi omukulu abadde Prime Minister ow'ekitiibwa Maama Nabbanja yalabise ku mukolo guno ng'omugenyi omukulu. Then element endala ebadde mu mukolo guno lwaki tugiyise ennabe nti tulabye nga Katikkiro oba Katukulo owa Busoga mwami Muvawala ono abadde teyeeyagala nnyo like nti emirimu egisinga kubanga wano twalibadde tumwetaagire nnyo n'okulaga obukozi mukama wali wala atudde kamera zimutunuddemu kati abadde alina okulaga nnyo nti mukozi ddala neffe era tukirabye abagoberedde ensonga zino nti abadde alinga awaayo headlines oba ng'awaayo emitwe then Usumani n'akwata akazi era oba mu mukolo guno gwonna mpaka ogutuukiddwe okubanga guggwera amazima gali nti ebigambo bya Katikkiro Muvawala bibadde bitonotono tebibadde bingi ng'ebya Usumani amusinze okubanga awa speaks ez'enjawulo. N'ekyokubiri mwami Muvawala tulabye obubonero Muvawala mu bigambo bibadde ayogera ategeeza Kyabazinga n'amugamba okiba Kyabazinga nkuloopera ekibba ttaka ekiri mu Busoga naye nze nkoze omulimo gwange okugamba Abasoga nti ettaka ly'obwa Kyabazinga teritundibwa. Mwami Muvawala ategeezezza Kyabazinga nga mutudde mu maaso n'amugamba nti mu Busoga waliyo ekibba ttaka naye tutegeeza nze nkoze omulimo ogwange okutegeeza abo bonna abeegwanyiza okuba nga bagula ettaka ly'obwa Kyabazinga nti tetutunda ttaka. Mujjukire ono ali ku wanted mujjukire ono teweewuunya nnyo olunaku lw'olwo omukaaga tuyinza okutuuka olw'omukaaga lwa wiiki ejja ng'ali mu kkomera kano kankaddewo mukawulire bulungi nti ono ali ku wanted okuva eri Minisita Sam Mayanja ng'ateeberezebwa okubanga yeenyigira mu kutunda ettaka ery'obwa Kyabazinga kw'oteeka n'okugobaganya Abasoga abateredde ku ttaka lyabwe. Kakati olunaku lwaleero
omukulu Muvawala ategeeza Kyabazinga nti nkulopera ekibba ttaka ekiri mu Busoga baagala okutwala ettaka ly'obwa Kyabazinga naye nze nnwanye nnyo okulaba ng'ettaka ly'obwa Kyabazinga teritundibwa era ndikuuma. Alayidde akubye ebirayiro mu maaso ga Kyabazinga nti nja kukola okufa n'obutanyagwa okulaba nga teri muntu yenna ajja kuzanyira ku ttaka ly'obwa Kyabazinga obwa Busoga. Then eyo nga tuvuddeyo mbategeeza olunaku olwaleero omukyala Fulufiga. Fulufiga ebibye bibi. Fulufiga ebibye bibi. Lwaki nkugamba nti ebibye bibi? Gye buvuddeko wiiki nga bbiri twalaba omukyala Judith oba Mama Nakalema. Omanyi baagala nnyo ekitiibwa kya maama kati kibayite Mama Nakalema yavaayo n'alabula Fulufiga. Yalina omukutu ogumu ogw'amawulire oba yaliko ne munnamawulire omu n'ayogera ebigambo bino nti Fulufiga singa anaagana okwekomako agenda kubanga amukwata mu ggali. Twogereranga ebya Museveni ne mutabani we si birungi oluvannyuma lw'omusango gwa Kony oguli mu kkooti y'ensi yonna eya ICC okubeera nga kati gubakyukidde. Omusango gubadde guvunaanibwa Kony era nga baamusalidde oba baamutaddeko emisango twagitegedde, emisango egikunukkiriza mu 39 era wagitegedde bulungi nnyo nga bwe gibadde gitambula. Kakati we twogerera omusango guno gumaze okukyuka. Bannayuganda babadde nga bagenda mu comment section, ababadde nga bawanika ebipande nga bagamba nti Museveni ye Kony. We twogerera omulanga gwabwe gulabika nga gutandise okuba nga guwulirwa. Omusango gukyuse gutandise okuva mu mikono gya Kony, gutandise okuba nga gukonekitinga oba nga guliikinga gavumenti ya General Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba okubeera nga balina kye bamanyi, balina bye bafacilitatinga, balina bye bafandinga nga bye bikolwa ebibi byennyini nnyini bibadde bivunaanibwa Joseph Kony mu kkooti ey'ensi yonna. Kakati gw'ataagoberedde musango guno engeri gye gwabadde gutambulamu njagala obeere ku vidiyo eno. Nja kusaba osheyalinge buli muntu yenna abeere ng'afuna vidiyo eno giwe ekigalo kubanga gy'okoma okulayikinga information gy'ekoma okuba nga etambula ate tubeere nga tutambula ffenna naawe obeere ng'otegeera ensonga nga bwe ziyimiridde. Bw'oba tewagoberedde wuliriza. Ekiwandiiko kifulumye nga kikakasa nti General Yoweri Kaguta Museveni President wa Uganda ne mutabani we baba accusinga oba babalanga okusponsoringa violence, okusponsoringa obutujju, okusponsoringa okutulugunya n'okuwamba abantu era bino byonna byabadde ku kkooti y'ensi yonna. Ekiwandiiko kifulumidde ku mukutu ogumu ku egyo ekikyasinza okubeera egy'amaanyi okwetolola ensi yonna, omukutu oguperatingira mu ggwanga erya Bungereza ogumanyiddwa nga The Guardian. Ngenda bikusomera byonna ogenda kubitegeera. Nkugambye kakkana ku vidiyo eno bw'oba obadde togoberera bibadde bigenda mu maaso ogenda kutya. Mukutu gwa Red Zone TV Sebambulire Patrick nze mbeerangawo okubeera nga nkutuusako update ku update by'otaategedde ate obeere nga ogenda mu maaso n'okubeera ng'obitegeera. Kakati wuliriza bulungi nnyo. Ebbanga lyonna kkooti y'ensi yonna ebaddengawo era omusango guno ogwa Joseph Kony oba emisango egyamuteekeddwako egisukka mu 36 kigambibwa okuba nti yagizza wakati wa 22 n'omwaka gwa 2025 nga mu misango gino mulimu ki? Mulimu okutulugunya abantu, mulimu okutta abantu n'okubakolako ebikolobero eby'amaanyi ennyo omuli okubasalako amatu, okubasalako emimwa, okuwamba abaana abatono, okubatulugunya n'obakozesa ebikolwa eby'ekikulu. Kati kigambibwa nti ebikolobero bino ne gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni kkooti y'ensi yonna ya ICC yategedde bulungi nnyo nti nabo babikola era babimanyiiko. Kakati wano ababadde bagamba nti Museveni ye Kony ogenda kuwulira nti ensonga yaabwe erabika yatandise okuba nga ewulirizibwa. Gye buvuddeko ekitongole eky'ensi yonna oba ekitongole kkooti y'ensi yonna eya ICC ebadde eyita ku mikutu gyayo egy'enjawulo ng'egenda maaso n'okutegeeza ensi ebigenda maaso ku musango gwa Kony. Era ebimu ku ebyo byebadde etegeeza kwe kuwulira obujulizi obubadde buleetebwa aba representinze Joseph Kony n'akabinja ka LRA babadde babiteeka ku mukutu gwa X n'emikutu emirala gyonna. Kaakati ku mukutu ogwa X mu comment section awo woolaba weewali bannayuganda ab'enjawulo abagenze mu comment section ne bajjuzaayo obutambi, ebifaananyi n'ezi comment ezikakasa n'okulumiriza nti General Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ye balina kye bamanyi ku Kony. Bino bya bannayuganda babadde babiteeka mu comment section. Baalumba omukutu ogwa ICC ku X, ne balumba omukutu ogwa ICC ku YouTube, ne balumba omukutu ogwa ICC ku mukutu ogwa ku platform ya Facebook. Bino byonna abasajja babadde nga babiraba. Bannayuganda gwampuliriza abamu babadde bagamba nti oba oliawo babitwala for granted. Ebintu bino birabika nga bibadde birabibwa era babadde babikonsidalinga. Kakati wano ekiwandiiko we kifulumidde nga bw'ogenda okukiwulira ebyo byolaba. Eyo ye comment section gyengezezaako okuba nga nkuleetera eri ku mukutu gwa X ogwa International Criminal Court. Bannayuganda nga bateekayo ebifaananyi, bateekayo zi comment, tebabaweezezza, tebabawaddemu ka space, bataddeyo obubaka nga bulumiriza bo nga bagamba nti Joseph Kony ne Museveni beebamu oba seekyo Museveni ye Kony. Kaakati wuliriza ekiwandiiko kifulumye nga kiraga ebigambo ebyekuusa ku bino
nga nabo gwampuliriza babikkiririza mukati nga sinnakusomera ku kiwandiiko njagala osooke owuliriza obutambi buno. Obutambi buno bwe bumu ku bannayuganda abazzenga balumiriza era wetwogerera nga nabo bakitegeddeko bulungi nnyo nti obaolyawo kkooti y'ensi yonna etandise ogenda maaso n'okuba nga ewuliriza bannayuganda omulanga gwabwe buwulirize then nzijja nkusomera ekiwandiiko nkuzzeyo ne ku byali mu kkooti y'ensi yonna obitegeere bulungi nnyo gw'ate abitegeera. Eno ye Red Zone TV Sebamulire Patrick Nzembera wuliriza bino nzije mbere nga nkuwaate ekigudde ku General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba butya bwe bali connected ku nsonga za kkoni. Olaba amawulire gano amawulire ga New York Times gafulumidde ku mukutu gwa New York Times, gano amawulire gafulumidde ku The Guardian, jona mikutu gye New York. Amawulire gano galina kyegalanga era abapropagandist b'NRM kino tebasobola kuvayo ne bakyogeramko. Era bwe twali ku mutimbagano ku Lwokubiri nga ICC etudde nga twogera ku bintu bya kkoni ng'era abaana bastrikinga like page za ICC, abantu b'NRM bavayo ne batulaga nti ebyo tebikola makulu oba okitegeera era nga batumalamu amaanyi nga batunafuya oba okitegeera ekintu ekyo. Naye omulimu ogwakolebwa ku Twitter, omulimu ogwakolebwa ku YouTube, omulimu ogwakolebwa ku Facebook pages za ICC bannayuganda temugutwala for granted. Era bwe twavudde mu musango ogwo gano amawulire ne gafuluma. Naye bw'otunuulira amawulire gano teri kifevalinga gavumenti eri mu buyinza, teri kifevalinga Museveni n'abantu be, teri kifevalinga Museveni na mutabani we, era teri kifevalinga Museveni nga ye omuntu ne mutabani we yadde mutabani we. Oba okitegeera ekintu ekyo, bano abantu bamanye ekituufu naye baagala reaction y'abannansi. Ffe bannansi kennyini ffe tugenda okuteekawo embeera abantu bano okuakitinga kubanga bamanyi amazima era bamanyi ko n'omutuufu yaani. Toyina bw'oyinza kuŋŋamba nti omuyeekera yali mu ggwanga Uganda n'alwana okumala ebbanga kati bamunoonyereza emyaka 2 tebamulabanga naye nga basobola okulwanyisa abayeekera ba M23 mu lutemya lwa liiso abaali balemedde mu bibira by'e Congo. N'obagamba nti koni yabulira mu Central Republic, simanya Central Republic n'abulireyo nakataddanga mu kulabika. Era nga mukulu Museveni yeetenda okukuuma emirembe, yagikuuma mu Sudani, yagikuuma mu Somalia, yagikuuma mu Central Republic, yagikuuma mu Ethiopia. Naye n'agamba nti koni yamubula ng'amunoonyereza emyaka 2. Teri muyeekera abula muyeekera munne. Omuyeekera tasobola kubulwa muyeekera munne. Bano abasajja bano bamanyi ekituufu kye ki era bamanyi kye bayinza okukolera omusajja oyo ayitibwa Yoseri Haboolwalu tabayisirwa mutabani wa Kaleekyezi Muzeyizedde empale esimanya biki okitegeera. Naye bagenda mmuteekako embeera nga ffe bannansi tumaze kulaga bukoowu bwaffe eri basajja bano. Ffe bannansi ne bwe tunaaba tetwesuuliddeyo gwa Nagamba, ffe bannansi ne bwe tunaaba tetusitukiddeemu kwekwatiramu kubanga nannyini mufu yakwata ewawunya. Abasajja bano wadde bamanyi amazima bayinza obutagakozesa kuvunaana musajja ono. Oba mukategedde bannayuganda? Ate Museveni naye akimanyi bulungi nnyo nti amaaso g'ensi yonna gali ku ye. Era mu kaseera kano kati Nepal yakutte international media kubanga abantu bali mu kwekalakaasa, gavumenti yamaze okumaamulwa kati international media yonna yatusiza obwanga neza ku Nepal. Naye Uganda ekyabali mulenzi babirengera. Mujjukira tugenda mu kalulu akayitibwa akalulu ke bayita emiwunyo mu 2026. Era kyova olaba Museveni akataddemu ensimbi empya n'enkadde ndowooza kati asumulula ku bisawo bya dollars and pound and euros, ze sente zasumululako kati takyakozesa Uganda shillings. Kubanga ayagala kukola buli ekisoboka kyonna ekituulira bannayuganda obutabasobozesa kusitula mutwe, kujjayo mutwe soda abasajja bano basobola okulaba bannayuganda nti beerwanyeeko katujje tubakwatizeeko kubanga nannyini mufu yakwata ewawunya. Ffe bannansi ffe tulina okukwata ewawunya ku kivundu kya Museveni tukwatewo tukiwunyirize bo bajje batuyambeko kibinula kigwe.
betunaba tetwefiiriddeeyo ekivundu kigenda kutuwunyirira bannange tugenda mu protest vote kyemmanyi kati intimidation nyingi bali mu kuyistiringa fiya mu bantu bali mukola buli ekyetaagisa kyonna okutiisa bannayuganda okubatamisa okugenda okulonda naye kiri eriffe haafu kiro okumala omukolo bannayuganda omupiira guli mu ngalo yaffe bannansi b'eggwanga Uganda omupiira guli mu ngalo zaffe bano abasajja tebasobola kuteekawo mbeera tebalina kye bagenda tukolera nga ffe tetusitukiddeemu kubanga okusituka kwaffe bajja kuba bajja okutuyamba nga batuyambira mu mateeka ga human rights and democracy ng'era Shama bw'abitusomesa bulijjo naye bwe tunaaba tetusituse kitegeeza tuba tuwadde gavumenti ya Museveni legitimate nti eriwo mu mateeka era bannansi bakkiriziganyiza nayo okubafuga kitegeeza abasajja bano baba tebalina butya bwe bagenda kusituka bajje batuyambe kwona omusajja kati omusajja ono okukola ekintu ekyo kyonna okulemesa okugjawo gavumenti ye ayina kutuulira ffe ayina kusipendinga buli sente ayina kukozesa buli institution ayina kukozesa buli maani ayina kukozesa buli kibuli amakinge sure nti tetusituka tusigala tutudde kubanga okusituka kwaffe kaba kaweddemu ku saidi ye kaakati munnayuganda bw'oba otegedde ekyo gwe kiki ekikujjira mu bwongo okyakkiriza bapropagandist basigale nga batuula ku TV nga bakubuzaabuza bakuwuddisa bakusiruwaza nga bakulaga nti akalulu tekajjaako saabalwanyi akalulu tekajjaako great devils sikyamuyita na great leader great devil akalulu tekakyajjako muyeekera oba mukategedde akantu ako akategedde kubira mukama engalo ez'amaanyi omugambe tugenda mu protest vote kiri eriffe omupiira guli mu ngalo zaffe kiri eriffe haafu kiro okumala omukolo butya bwe tugenda okukozesa haafu kiro emala omukolo omulambo ogw'abantu abayitirivu oba mukitegedde ekintu ekyo butya bwe tugenda okukozesa akalulu wadde kagenda kubeeramu emigozoobano mingi wadde olwedde baatandise n'okukabba wadde abantu baffe abamu tebabanominatinga wadde abantu baffe abamu bali mu kubasiba abeesimbyewo so that batunafuya kubanga bamanyi amaanyi g'abannansi we gali era bakimanyi bulungi that's why they are fighting that power of civilians oba indigenous okubalemesa okubaako kye bakola so that these people banoonya we batandikira okutununula ne wabula kyova olaba Museveni akolera nnyo mu ggwanga Uganda sisitimu ye yeri mu kutunyiga naye ng'ekyamazima naye akimanyi bulungi nnyo bannayuganda we tugirira bwetu ne tujjayo emitwe tajja kumalawo yadde ewiiki ng'avuddewo ate talina muntu gw'agenda kutta addemu akubeera Ivu Bullet nga bwe yakikola mu 2009 ku Lwakabaka e Bugerere addemu akubeera Ivu Bullet nga bwe yakikola mu 2019 takyakisobola ekyo naye akimanyi bulungi nnyo kubanga ensi emutaddeko amaaso emisango egimuwaabiddwa crimes against humanity gye mingi nga bamukolamu ne documentary enamba nga yatambula ku international level kaakati gwe munnansi ali eyo atudde gwe bamalamu amaanyi tolaba nti bali mu kuzannyira ku bwongo obwo okkiriza abasajja bano okusuula mu geemu yaabwe okulowooza nti tolina maanyi kale ebimu ku ebyo by'owulidde by'ogenda n'okuwulira mu kiwandiiko kye ngenda okukusomera bigambo bya bannayuganda nkugambye ebyo by'owulidde omukyalo oyo byabadde ayogera bye bimu era ku ebyo ebigambo ebyateekebwanga mu comment section era bye bimu ku ebyo ebyetooloddwako mu musango gwa Joseph Kony mu kooti ya ICC kooti y'ensi yonna kaakati wuliriza General Kaguta Museveni wano abiyingiriramu nkugambye ngenda kuwa obutambi obw'enjawulo naye ate ngenda kukusomera ekiwandiiko kati nga sina kusomera kiwandiiko kankuzeeyo waliwo munnamawulire omu eyali omusajja omuzungu yajja n'akola interview ku General Kaguta Museveni n'amubuuza ku nsonga za Kony era n'amubuuza Kony gy'ali Museveni n'amugamba Kony taliiyo we defeated them n'ategeeza nti taliiyo Kony yadduka mu ggwanga lya Central African Republic era mu ggwanga eryo gye tumuyigga ne wabaawo ebibuuzo era awo lwaki oyiggwa omuntu ali mu nsi etaliiyo ebimu ku conclusions ezaava mu interview eyo byalaga nti Kony yandibanga taliiyo mpuliriza bulungi nnyo kooti ey'ensi yonna yatudde mu kibuga Hague eky'eggwanga erya Netherlands nga bagenda kuwulira bujulizi
oba okwewozaako okwa Joseph Kony ne ba representatives be, wabula in his absentia Kony nga taliiwo basobodde okuwuliriza ba representatives be n'obumu ku bujulizi obwaweereddwayo n'ebintu ebirala ebyatambudde bwe bityo. Wuliriza bulungi nnyo gwe ataagoberedde era njagala ensonga eno ogifune bulungi. Byagenze okuggwa nga kooti enkulu nga kooti eno eya ICC, kooti y'ensi yonna eyagala Kony, era mu bimu ku ebyo byafulumye byenjagala okusomera wabula nga byawunzise, baagala Kony bamusalidde emisango 36 ng'emisango gino yagizza wakati wa 22 ne 25, wabula ekimu ku bibuuzo Kony bagenda kumugjawa. Kakati wuliriza byatambudde bitya. Summary of the document containing the charges. Summary ya bino byonna charges emisango egyateekeddwa ku Kony kanji kuyitiretiremu katono nnyo nga bagamba nti according to the prosecutor's submission of the document containing the charges, Joseph Kony is suspected of 36 counts of war crimes and crimes against humanity allegedly committed between at least 1st July 2002 until 31st December 2005 in northern Uganda. Nti okusinziira ku submission yaweereddwa y'abalamuzi, document erimu emisango gya Joseph Kony eraga nti emisango 36 egya war crimes ne crimes against humanity, era ng'emisango gino ateeberezebwa okuba nti yagizza wakati w'ennaku z'omwezi nga 1/7/22 paka nga 3 ogwa December 2005 mu bitundu eby'omumambuka mu northern Uganda. The allegations against Mr. Kony concern having a common plan together with other Lord's resistance armies members to commit jointly and through others to following conduct as well as ordering and inducing LRA fighters to uliriza nnyo wano nti Kony n'abamu ku bantu be baali nabo mu kabinja ka LRA n'abamu ku balala through others be batayogera be baani. Bino nno togenda kubiwulira ku TV yonna okujjako eya Red Zone TV ng'ebikunnyonnyola. Wuliriza nti ebimu ku bikolobero bye baakola intentionally directing attacks against the civilian population such as murdering civilians and attempting to do so, torturing and severely abusing and mistreating civilians and treating them cruelly, enslaving abducted civilians. Bino nno byonna bye nkugamba mu kalulu ka 2021 abamu ku baali bawagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baalabikirako mu mbeera zino. Uliriza bulungi nnyo abaali abawagizi b'ekibiina kya NUP ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baalabikira mu bintu bino bye ndi mu kugamba. Baawambibwanga, bangi battibwanga, bangi abawambibwa basodomizingibwanga babatuusako gwa bulisa maanyi, abamu nga basajja bannaabwe, abakazi babalepinga nga olaba Marinos eyatuuka n'okufa n'ebirala byonna nga bw'obiwulira mu musango gwa Joseph Kony. Biri mu kwekuusa oba biri mu kubeera connected ku General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Naye nga bino bivaawa? Biva ku comment section n'ezimu ku documents ezaafayiringiddwa ku kitongole kya kooti y'ensi yonna eya ICC. Kakati nno bino wenjogerera bitandise okuba nga biyigga abakulu mu gavumenti nga naddala aba waggulu okuli General Kaguta Museveni ne mutabani we yennyini. Ebigambo by'ozowulira ebya bannayuganda nti Museveni ye Kony nkugambye abasajja ba ICC balabika batandise biconsideringa. Wuliriza wano. These alleged crimes were committed in the context of the LRA attacks on the Ruala Girls School on all about 24th June 2003 and the following attacks on internally displaced persons. Nti ebimu ku bino ebyakolebwa, obumu ku bulumbi buno obwakolebwa, obulumbaganyi buno obwakolebwa n'effujjo lyonna eryakolebwa byakolebwa ku ssomero erimu nga bwe ndi kugambye nga bikolebwa akabinja ka LRA mu bitundu ebya northern Uganda. Kyokka jjukira omukulu baamubuuza ku interview Kony aliwa n'agamba Kony we defeated them era mu Uganda tebaliimu, ng'alinga ategeeza nti Kony taliiyo. Kakati ekiwandiiko kifulumye nga kiraga nti omusango guno gwandyekyusiza mu kitinga embazi era byandikyukira abakulu bano okuli General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba. Eno bagiyita Red Zone TV. Webale kubanga okyagoberera nkutwala step by step. Ensonga eno etandise okubanga ewanvuwa. Sinnakuwa nno kiwandiiko jjukira naye nakugamba njagala nsooke nkuwa obumu ku butambi obwa bannayuganda nga balumiriza obanga abamu ku abo bazze bategeera ekintu kino nga bwe tuzze nga tubikuwaano ku mukoto guno. Eno tebinnaggwa abajjonkezi beni ale mutumbeere eno mubeera kamfate nnyo ne mulowooza nti omukongozi wammwe nti ali seefu nnyo. Tali seefu yadde naka. Pulezidenti waffe yabagamba nti akaseera kajja tuuka Museveni abe nga atyogenda mu nsi yonna nga wasalirako mu nsi endala bwe bamukwirawo jeeke. Eno tebinnaba kuggwa
ebyava mu kooti yensi yonna bamalirizanga kooti erina okuddamu otuula naye nga baagala Koni Mukaguli nga baagala Koni Mukaguli kati ate ffe tukimanyi bulungi nnyo nti Koni takyaliyo kati ate bo baagala Koni Mukaguli balyoke bagumusalire olireza bulungi kati wenjogerera essaawa eno Museveni ne mutabani we essaawa yonna jekeeruma essaawa yonna jekeeruma kino kituyambirawo nga ffe bannayuganda nti kati essaawa zino Museveni aba atya okukola ekyobusiru kyonna jjukira naffe twali twamuwabira emisango mu kooti yemu gyewabiramu Koni kati bali baagala Koni Mukaguli balyoke bagumusalire kati basembeza fayiro yaffe ku mmeeza kubanga bali tebasobola sooka yaffe nga eye ekyaliwo kati iye ekyalimu ebitagatta bingi jjukira bannansi bamulabisiza eri ensi yonna nti ye Koni. Yes, kakati nga bwe nkugambye ebimu ku bigambo by'owulira mu butambi obwo by'oyinza okutwala for granted bye bimu ku bigambo byennyini ebiri mu kiwandiiko kye ŋŋenda okusomera ekifulumidde ku mukutu gw'amawulire ogumu ku egyo ekikyasinze okubeera egy'amaanyi omukutu ogumanyiddwa nga The Guardian. Guno omukutu gw'operatingira mu ggwanga erya United Kingdom era nga gwoli mu kibuga London wabula nga gwatandikira eyo mu kibuga ekimanyiddwa nga Manchester. Kakati tambula mpola mpola n'omukutu gwa Redison TV by'obadde tomanyi obitegeera ogenda kutya. Omukulu amanyiddwa nga Joseph Kony bamuwozeseza in his absentia wabula kooti egamba byonna gye byaggweredde nga Kony bamwetaaga. Kony ataliyo kubanga ne kooti eringa yakitegedde nti Kony ono yandibanga taliyo kyokka we byaggweredde nga Kony bamwetaaga mu buntu. Ekiwandiiko kifulumye nti mu kalulu ka 2021 wuliriza abamu ku bawagizi ab'ekibiina kya NUP abamu ku bawagizi aba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bakwatibwa baatulugunyizibwa battibwa era bino byonna kooti y'ensi yonna yabirisiivinze dda. Waliwo n'abamu ku bannayuganda ng'ovudde ku bazze beekalakaasa waliwo abamu ku bannayuganda abaatwalayo ekiwandiiko ekikakasa bino nga bwe bulinga obujulizi kooti y'ensi yonna kwe yasinzidde okutegeeza nti ne gavumenti ya General Kaguta Museveni omusango guno gwa Kony wandiika nga gujebbulukukiddemu. Kakati wuliriza oli ku mukutu gwa Redison TV nkugambye sinnakuwa kiwandiiko naye ate bino byonna njagala obitegere bulungi nnyo era ensonga abasinga obungi bannayuganda tebaagitegedde. Banji babadde balinze okuwulira nti Kony bamukutte oba bamusalidde kino oba General Museveni bamugasse ku fayiro wabula ensonga ya kukwata mpola. Professionalism kye kimu ku bintu ebyakulembedde mu kooti y'ensi yonna nga basoma omusango. Ekyo kitegeeza ki eri bannayuganda era why now after decades lwaki kino kijja kati tova ku kakutu. Bobi Wine lwaki tebamukwata ate abaana abalala babakwata over the same cases naye zazza naye ye tebamukwata ye bamulekawo. Tova ku kakutu. Lwaki Bobby Giant ne Alex Waiswa Mufumbiro abaana abava side eri mu Busoga bokati saawe no baba senye. Tova ku kakutu. Lwaki Damulira ne Namyalo bakayanira ghetto era lwaki bali mu ghetto eyo objective eriki. Tova ku kakutu. Buno ngenda bukuwera mu episodes ate fobo okulaba nga obeerawo ako episode ekuleka osobola connectinga dots oleme kumisinga ebintu osobola biconnecting obulungi. Lwaki kulayije saawe eno ayogerera amaje ate yakuba media tour atubulire amaje kiche gakola mukaki mukalulu nga amaje gamanyikiddwako kukuuma nsalo za Uganda against its enemies. Kati ate bo babeera banoonya ki mukalulu nga ne police tugirina. Weekuumire kakutu tovaawo. Gwe omulimu gugenda kubeera mu comment section ng'obanja kaddako obanja kalala nekenera bido yinzo okamanja nti ate what about this kunyiga repost bwobo yagadde si byampaka kusharingira koyo gwolaba information gwe yetage kutuukako bwobo yagadde na kutagi ngoyo gwolaba information yemutuukeko bwobo yagadde nenge ekigambo kiri nti tuva ku kakutu amount nga bwe nkugambye nti ebimu ku bigambo by'owulira byogenda okuwulira ne mu kiwandiiko kyenkuletedde ekyafulumidde ku mukutu ogw'amawulire ogumanyiddwa nga The Guardian era ng'omukutu ekiwandiiko kino buliriza kyekyo kyolabaawo kye ŋŋenda okukusomera. Ekiwandiiko kino nga kigamba nti Uganda President and the son accused of sponsoring violence in ICC testimony. Ompulidde bulungi nnyo. Akulembera eggwanga erya Uganda ne mutabani we biri mu kiwandiiko kiri ku mukutu gwa The Guardian ogenda kuwulira nti akulembera eggwanga erya Uganda ne mutabani we bavunaaniddwa okusiponsalinga okuvujjirira okuba ne kye bamanyi ku nsonga za violence
mu bujulizi obuweereddwa kkooti y'ensi yonna. Tuli ku mukutu gwa Red Zone TV. Ekiwandiiko kino ngenda kikusomera ogenda kutya. Gw'ataagoberedde nkugambye tuula ku vidiyo eno asobola okusharinga gisharinge, genda ogiwe ekigalo kubanga gy'okoma okulikinga information oba ogiyambyeko okubeera ng'etambula. Genda ne mu comment section teekamu ensonga yo obeere ng'otambula naffe. Nkugambye bino byonna byasinzidde ku comment section ey'omukutu ogwa ICC International Criminal Court. Wabula ng'oggyeko comment section kigambibwa nti waliwo ne bannayuganda abalabiddwako nga basisinkanya abakulu mu kkooti y'ensi yonna. Abamu ku bo boyinza okuyita ba well wishers, boyinza okuyita ba mwoyo gwa ggwanga, abalala babadde bweru wa kkooti eno nga bagenda maaso n'okwekalakaasa nga bawanisa ebipande nga bataddeko nti Museveni ye kkoni. Kaakati kkooti y'ensi yonna bwe nkugambye abitutte ng'ebyokusaaga. Kkooti etandise okubanga eriikinga ensonga eno era gyabina gwero ogenda kubeera ng'omanyaayo. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera bino gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe. Atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko tubeere nga tutambula ffenna. Ensonga za kkoni nkugambye zitandise okubanga zitandika okugatta abanene. Kkooti y'ensi yonna erabika nga tetudde. Ebyavuddeyo byawunzise bagamba kaakati omisango tumaze ogiwulira, ensonga tumaze ozitegera n'obujulizi tubufunye, kati kkoni gwe twagala kkoni bagenda kumugjawa. Nga sinnakuwa kiwandiiko kyenjagala okusomera otye, njagala osooka owulirize bino nze gye nkusomera ekiwandiiko. Sometimes ensonga nga zino bwe zijjanga tetukozesa emotions, osooka nodda wabbali ne weebuuza what is the logic behind this matter. Abantu abamu babadde negative ku nsonga y'okuwuliriza omusango gwa Kkoni aga nti abalala bagambye bana bazungu bayaye simanyi bali kusaidia Museveni, abalala bagamba ffe simanyi nga bali revolutionalist abanoonya enkyukakyuka tetulina we tukifuniramu. Ky'oba omanya abazungu si basiru okuleeta omusango gwa decades emabega batandika okuguwuliriza. Ekyo si kya busiru, bayina bye baba babala. Having praised this man to have stabilized the region, adeploying Somalia, adeploying Congo, adeploying Sudan, simanya adeploying wa mbu atakwate kuba jemu ICC nti yabalipotingira Kkoni yamulemerera. Kkoni yalimu a certain region of Uganda nasalaka abantu emimwa, nasalaka abantu amatu, nayingiza abaana abato mu bikolwa ebyekiyekera ne balepinga abakazi mboyo yakulemerera gwa stabilizing the region bati deploying wa mboyo yakulemerera. Abazungu si basiru, bamanyi bana abakulembeze ba Afrika ku miruru gye balina bakera ku makene bakola ebikolwa ng'ebyo ku bantu baabwe bagala baba funding nga bagala funds ebabikola. So ebaba bimanyi kyovula bo musango bagambye nti tuguwuliriza naye tetugenda gusala. Lwaki? Si basiru, bamanya ali emabega w'ebintu ebyo byatuuka ku bantu b'omu Northern Uganda. Bakimanyi kyovula bagulekawo nga guli hanging. Kati wetukifuniramu wa nti basindika obubaka eri bano abatufutubaddeko nti bwe tuba tusobola okuwuliriza emisango gy'oyo ataliiwo ate mmwe abaliwo mugimu ku misango egiwulirizibwa mulimu crimes against humanity. Omwami ono Museveni ne mutabani we egimu ku misango egibavunaanibwa balina emisango mu ICC eja crimes against humanity gye baakola in the previous election. Kati for olwaleero bwe tubanga we are heading towards elections and we are preaching protest vote bakusindikira ekifaananyi. You do that thing, try to commit crimes against humanity. Abantu nga bamaze okulonda ne baprotestinga ogezeeko okubabalula ojja kulaba ekinaddirira. Bakimanyi batutaddeko amaaso, kati omupiira guli mu ngalo zaffe. Kati baba nga batutaddeko amaaso bano ba Museveni babimanyi ebiyinza okuddirira nti kati awo ensi yavaawo tokyasobola kukwata abantu abali unarmed nobakuba live bullets nobatta ogenda kutta bameka. The world is watching you. Tebakyasobola bikola. Yensonga lwaki olwaleero deployinze basajja be mu ghetto baddamulira bagende bagezeeko okubaana baleme kuwunga kuba bakimanyi nti eyo mu ghetto gye kibalukira yali akitestinzeeko. Abaana b'omu ghetto abeegugunga tebava kololo baveeyo. Kati alina okudeployingayo baddamulira bagende boogereza abaana embeera esobole obutabeerawo kubanga protest weebeererawo ne bagezaako okubeera nga bakuba abantu. Ebyo bijja okuddirira babimanyi. Bannayuganda abandaba musoke mutekinga example eri recent wano nnaku zino zennyini Nepal abakulembeze baayo bagenda ne babeera nga bali corrupt. Mu luvannyuma lw'okubeera nga bali corrupt abaana bayimirira ku mitimbagano nga bwe tubiyimirirako olwaleero ne tubyogera ne babivumirira. Prime Minister waayo
nasalawo ashatinge down social media platforms abo ne bamugamba nti gulimba ki ekyo kisoboka olwalero embeera nefaanananga bwefaananye kube waabwe prime minister yakulembera president justice is just ceremonial olwalero twatunuulidde video ng'aba Nepali bayita ku magye nenga tebasobola bakola ki tebalina kye babakola tebasobola bakwata kubanga awo ensi yavaawo tosobola keera nca ne mutandika kutta bantu kati Museveni akimanyi yensonga lwaki omulaba akola ki adiployinga oyo musajja w'eddamulira n'obalaba nga namyalo n'eddamulira bakayanira ghetto kubanga baginako project nene kwasaganya abaana abo twagala ohandulinga abaana abo tetwagala bayingiremu nsonga ya Kyagulanyi gy'abanyonnyola eya protestive vote kuba banakeera ne ba protestinga ffe tuba tuwedde ebyaffe kabaka weddemu kati balina okufuba okukola ekyo abantu baleme ku protestinga kyovula olwaliro bayoola abaana His Excellency Kyagulanyi ne bamuleka ebweru bongera okunyweza ekintu kyabwe enjiri gye batambuza mu ghetto nti ono mumulaba abakozesa bukozesa mwe babayoola naye yasigala bweru abalowoleza okumpi mbotofu bana abasajja batukozesa bukozesa nalabye n'ensereko naye yapostinze ku Twitter account ye nga postingako Bobby Giant musimanyi kye kyannaku mwe babakozesa bukozesa baani ababakozesa kiki kye bagezaako okuinstiringa mu baana kubalaga nti bino temubitambulirako bano bali ku byabwe mwe bagenda kubasiba babateekemu eri embeera ey'obutakola ki eggwanga muleme ku protestinga lisigale nga liringa bwe liri kuba bamanyi protest gyeyinza okubatuusa kati njagala otegeere kye tufuna mu kuwuliriza keesi ya Kony nti waliwo olwedde keesi eri mu pipeline ate olwaleero tugenda mu elections. Are you repeating the same issue gye wakola mu last elections emisango teginaba na kuwulirizibwa ogiddamu era n'ogikola kati okwewala okubeera nga takola misango egyo sindika damulira mu ghetto abaana ba ghetto bebekyanga abo yewava abakambo yewava abayina mukulo kubanga takyasobola tekikyasoboka ogenda kuba bameka olede yakirozaako dda mu kwekalakasa kwebugerere by then byo byabererawo yasattirira ne social media yali tennabuuminganga kati saawe no nga social media ebuuminze atekamu nyingi nnyo mukikwatagana ne ghetto ne bataga nti tutaddewo ghetto structure naye mbakakasa abo abasajja baanamu omubaleka ne basucceeding ebyo simanyi bi ghetto structure bwe bamala okusucceeding temuliddamu kubalaba bwe bali kwate ekkubo ne bagenda tebalidda n'obwo obusente bwe babawadde mujja bukozesa nga batuzemu anko kubanga ebikwekweto by'okuyoola bibeera mu ghetto kati obusente bwe mulowooza nti babawadde balina bye bakyusiza mu bulamu bwabwe era mujja kubukozesa okwetaasa nga mujja mu makomera nze mbabuulira ne bwe bali babakozeseza waliwo bwe bagenda okukozesa emirimu emikyafu bajja keera enkya babeeriminating kuba tebajja kwagala kuleka bujulizi ebyo tekikyanneetaagisa kusoma lisiti yaabo bebeeriminatings mwenna mubamanyi kyetufuna mu nsonga ya Kony si ya Kony ki waliwo omusango guli mu pipeline basindisa obubaka nti tusobola okuwuliriza omusango gwataliiwo. Are you doing the same thing nga already oyinayo case ya crimes against humanity okiddamu mulundi guno kati mu butakiddamu kikyayagala okukola this month of ghetto kati mbuuza bannayuganda are you ready for change eri awo wetutunuulidde eti erinze ffe kugulabinga bwe tunaddamu ne tuwezika akagaati abadde alina akayumba ke olwaleero ogenda kwegatta ku bali homeless abadde alina ka bizinesi ko nga gwe kakyaliwo katonda akyaka ogenda kwegatta ku bajobless abalala nze mbabuulira so kyekyo awo tuvuddewo tusisinkane mu paati eddako kansubirako kategeerekese amount. Yes, kakati njagala nkuwa ekiwandiiko ogenda kutya nkugambye byowulidde mu butambi buno n'obulala bwenkuwadde era n'obulala bwenkyakuwa n'emboozi zonna nga tukyazikuleetera byogenda okuwulira mu kiwandiiko kyengenda okusomera ekyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa The Guardian. Omukutu guno gwe gumu ku mikutu egy'amaanyi naye nga nkugambye obumu ku bujulizi bw'owulira era bwogenda okuwulira n'ebyo byengenda okukusomera eno gye bayita Red Zone TV bwateekeddwa mu comment section ensonga endala ne zifayiringibwa
ku kitongole ku kkooti y'ensi yonna eya ICC. Era bwe twogerera omukulu wawulira nga giwunye omanya giwunye kubanga ebintu bya ddala. Kakati wuliriza kugambye byawunzise baagala Kony bamuwozesezza era obujulizi bawuliriza in his absentia kkooti y'ensi yonna tesobola kukola nsobi. Wuliriza bulungi nnyo naddala gwe atambula naffe essaawa yonna. Kony omutuufu yandibanga agenda kubeera nga akwatibwa. Bagiyita Red Zone TV. Sebamulire Patrick nze mbeerawo ng'ate nkuweereza ensonga nga zino. Genda mu comment section teekamu obubaka bwo kuba ku nkomerero nzija n'ensoma obubaka bwammwe ate emboozi ne tuba nga tugiggusa. Wuliriza. Ugandan president and a son accused of sponsoring violence in ICC testimony. Akulembera eggwanga erya Uganda ne mutabani we bavunaanibwa okubeera nga basponsoringa bavujjirira bayiwa omusimbi era balina ne kye bamanyi ku violence oba ebikolobero ebyobutujju n'ebirala ebifaanana bwe bityo ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda byabadde mu bujulizi obwaweereddwa kkooti y'ensi yonna International Criminal Court eyatudde mu kibuga Hague ekisangibwa mu ggwanga erya Netherlands wali ku lukalu lwa Bulaaya. Documents containing allegations of torture filed to court in support of complaint made by Bobi Wine. Kano kanka kwa iraitingire wuliriza nti documents oba empapula ezirimu allegations oba ezirimu ebyogerebwa byoli mu kuwulira ku mukutu gwa Red Zone TV ebyekuusa ku kutokyalinga okutulugunya fayiro zamaze okuba nga ziteekebwa mu kkooti ey'ensi yonna yetuyita ICC nga kino kyakoleddwa mu kuyambako ku bujulizi obwaweebwayo 221 ng'obujulizi buno obanga omusango guno gwateekebwayo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kalulu ka 2021 nga kamaze okuggwa gwazaagoberera omanye ebyaliwo mu kalulu ka 2021. Kakati ebyo byonna bye biri mu kwogerwako era ge mawulire ge nkuleetedde nkugambye wetwogerera nga Jeno Yoweri Kaguta Museveni mutabani we Muhoozi Kainerugaba ebintu byandibanga bitandise okwonooneka. Kakati gwayagala okumanya ekiddako oli ku mukutu gwa Red Zone TV wuliriza ate nga bwoshe yalinga. Genda mu comment section teekamu obubaka nze nsooke nkusunsulire. Eno bagiyita Red Zone TV tetukolangako ku era nga tukuleetedde ensonga nga zino kubanga wano kye tusinga okubeera nga tutegeera. Wuliriza nga bagamba nti the Uganda president General Yoweri Kaguta Museveni and his son Muhoozi Kainerugaba have been accused of sponsoring violence and abusing critics in harrowing testimony filed before the International Criminal Court. Akulembera eggwanga erya Uganda nkusomera kiri wano General Museveni Yoweri ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba obujulizi butuuse ku mmeeza eya ICC nti baatulugunya bawamba okutiisatiisa n'okusayirensinga bakritiki. Bwe twogera ku bakritiki be baabali ku ludda oluvuganya walabe Waiswa Mufumbiro ng'awambibwa walabe Bobby Giant ng'awambibwa. Kakati ebyo biriwo kati mu 2025 wabula obujulizi obwaweereddwa era bwe tuli mu kwogerako byaweebwayo oba byakolebwa mu 2020 ne 2021 nga tugenda mu kalulu wakati mu kalulu neyo period yaddakawo nga tuvudde mu kalulu. Kakati obujulizi obwaweebwayo waliwo obujulizi obulala obwegasse ku obwo obwaweebwayo era essaawa yonna onaawulira. Wuliriza. The submissions contain detailed allegations of the torture of opposition figures and activists who reportedly being arrested arbitrarily and being held incommunicado in the torture centers where they were reportedly interrogated about their links with the opposition figure His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu and subjected to physical harm and indignifying treatment. Wuliriza nakugambye eno bagiyita Red Zone TV tolina walala ogenda kubifuna nga bagamba nti ebyaweereddwayo bino obujulizi buno bwasabumitingiddwa ku mmeeza ya kkooti y'ensi yonna ICC. Olire byabaddemu nti mwabaddemu okutokyalinga ab'oludda oluvuganya bawaddeyo obutambi bawaddeyo zi documents bawaddeyo zi voice notice n'ebirala byonna nga bujulizi obugenda okulumika abasajja mbu okutulugunya okuwamba okwarestinga abo abali ku ludda oluvuganya naddala abo abeekuusa ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era nga wano bagamba nti kino kiddiridde okubeera nga abasinga obungi bawambibwa oba ne bakwatibwa ne batwalibwa mu kye tuyita torture chambers ne babakolako ebikolobero ate nga tebabaleeta mu makooti kubawozesa. Jjukira waliyo n'abaabula bali 18 betuze nga tukugamba John Bosco Kibalama n'abalala. Ezo ensonga nazo zikyagenda maaso n'okuba nga ziwanvuwa. The documents containing testimonies of 215 people were disclosed to the Guardian in a private briefing with the claimants lawyer Bruce Afran on Wednesday after a court filing in May and the support of a complaint made 2 years ago
by Bobby Wine in connection with the country's troubled 2021 elections. 9 top Ugandan officials were named. Abamu ku baduumizi b'amagye ab'oku ntikko abawerera ddala 9 baaneemingiddwa oba baateekeddwa mu mboozi eno nti balina kye bamanyi era be bamu ku abo ababadde bakola ebikolobero bino. Mu documents ezaaweereddwayo mu kkooti y'ensi yonna ICC kigambibwa nti abantu 215 obujulizi bwa abantu 215 obwaweereddwayo nti era obujulizi no bwabadde disclosed eri omukutu guno ogwa The Guardian mu briefing eyabadde yeekyama n'omu ku bannamateeka b'ensonga zinamanyiddwa nga Bruce Afran byabadde olunaku lwa kusatu oluvannyuma lw'okufayiringa mu kkooti bye baafayiringa mu mwezi ogwokutaano. Era uliriza nti era bino obujulizi buno obwayongedde ogenda maaso n'okubanga buweebwayo bugatta ku obwo buyamba ku obwo buli mu kusapootinga obwo obwaweebwayo obwo bwateekebwayo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye ey'abannamateeka nga byekuusa ku kalulu ka 2021. Kino ekiwandiiko tuli ku nsonga zaateekeddwa mu kkooti y'ensi yonna. Nkugambye General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we ebyabwe essaawa yonna byandibanga tebigenda kubeera birungi. Oli ku mukutu gwa Reason TV nga bagamba nti Museveni 78 who has ruled Uganda since 1986 has been implicated due to his role as Commander-in-Chief of Armed Forces, while Kainerugaba 49 has been accused of controlling the alleged torture centers. Uliza ku bujulizi obuteekeddwayo bwe bagambye nti General Kaguta Museveni ku myaka 78 akulembedde eggwanga emyaka egikunukkiriza mwana okuviira ddala mu mwaka gwa 1986 bamutaddeko okuba nti jukira yeeyita commander wano we bagambye Commander-in-Chief of the Armed Forces. Yali waggulu oba yalina ranka ey'oku ntikko eri mu byokwerinda byonna Armed Forces omuli amagye, poliisi, military, SFC n'ebirala byonna ebifaanana bwe bityo. Kati nti yabiri waggulu kitegeeza ebiduumirwa byonna oba ebikolebwa omukulu ono aba abimanyiiko asobola obbiyimiriza oba obbireka ne bigenda mu maaso. Kitegeeza ebiba byadde bigenda mu maaso in his control under his watch. Kitegeeza abimanyiiko sinakindi nga y'omu ku babikola. Mbalamusiza abanyabo ne bassebo nze batte nabadde ntambula mu kibuga nempuliriza ku radio stations ne ndaba ku mutimbagano nga mpulira endowooza z'abantu Lord Mayorship 2026 embiranye eri wakati wa Lord Mayor Lukwago aliko ne Ronald Nsubuga bali mwezo wa National Unity Platform Lukwago wa PFF ne waliyo Ibrahim Kasozi wa FDC, waliyo Nabila Nagai Sempala ali independent, waliyo Beatrice Mao wa DP nebibi nebirala. Why bali mwezo njala tuteeka wesira nkozeyo analysis akange. Why bali mwezo ekisooka nga okuvuganya ndoza gwali mwaka gwa 2022 Arahaji Kasirye Ali Nganda mulya nyama nalaga interests ze mu bwa Lord Mayor era natandika okola ground bwe bagenda mu kutuula n'ekibiina ne basportingayo omuntu bali mwezo. Why bali mwezo kaloke analysis kange waliroozezza nti ba division mayors okuli owa Kawempe, okuli owa Lubaga, okuli owa Makindye ne Nakawa NUP be yayinako enkizo be baali badde balondebwayo omwo nga bwe gambye nti owe Makindye already yali alaze interests. Bali mwezi abadde mbaka wa parliament. Why bali mwezo eno analysis yange bali mwezo ghetto youth alowooza nga aba ghetto bali mwezo asobola okuhandlinga ghetto ze Kampala zonna. Bali mwezo is a professional boxer. Ezimu ku talents ezisinga mu ghetto is boxing. Kampala bw'okwata Katwe n'okwata Makindye yonna, bw'okwata Kawempe, bw'okwata Nakawa,
bw'okwata Kampala Central kamwocha, bw'okwata Lubaga nakulabye ekiwuunya, bw'okkirira wansi mu ndeeba 95% ku Kampala ghettos. Obukulembeze obuli mu kibuga ezo ghetto obadde wazibuusa amaaso nga balinda omusana omuliro lwe gunaakwata akatale ne bajja ne bakola amawulire. Nzijukira Bobi Wine Kyagulanyi ng'ayingira ebyobufuzi yagamba nti bwe muba mugaanye okujja mu ghetto, leka ghetto eyingire waggulu eyo. Kati mu Kampala baagala ghetto eyingire system. Ghetto z'e Kampala ziyingire system. Tebagenda kukwata baana ba Mukatanga babaleete ku City Hall, naye bagenda kuleeta omuntu oyo abalipresentinga asobola okutuula nabo n'ababuulira what a gwan, what a bomba, you don't know say. Asobola okwogerezeganya nabo ate nga mukwano gwabwe, agenda obbabuulira engeri gye bagenda okugjayo talents zaabwe nga bakiwulira kubanga akirina. Lord Mayor aliwo leero talent yeki. Omuntu atagenda kukozesa profession ye kulinnya ku balala, omuntu atagenda kwemanya kitiibwa na kwagala kwambala kanzu oba kooti, baagala omuntu agenda okubanga bo. Ekyokubiri, bali mwezi akiikirira abantu abaliko obulemu. Era bwe yabadde Kavule ng'atongoza kampeni ze yagambye wano mu bantu bonna abayimiriddewo abaagala ebifo nze ndiwo aliko obulemu, alipresenting abantu bafaawo ba disabled, abantu ebbanga lyonna abadde balekeddwa emabega, nga yensonga lwaki tasobola gamba nti bannannyini bizimbe muteerewo abantu baffe bano embeera basobozesa okutuuka ku bizimbe waggulu nga balina kye beetaaga. Bali mwezo alipresentinga enzikiriza zonna. Nze nzijukira era ndabye ku mutimbagano bannaffe abamu bakitaffe mu Katonda nga bagamba nti bagenda kulwana n'ogwengulu okulaba nga Haji tava mu ntebe ya Lord Mayor. Nendaba ne bannaffe abalala nga bagamba nti kati naffe tulondo waffe, okulonda kati kwa ddiini. Ekyo nno kikyamu. Bali mwezi alipresenting enzikiriza zonna. Bali mwezi is a born again Catholic, musajja mulokole, naye akoze emirimu mu bwayingini ya ku Ecclesia Katolika e Lubaga. Alina Abayisiraamu bakubidde plani z'ebizimbe, bonna baali badde bamumma, naye muntu w'abantu, omuntu asookerwako, ali presenting a true definition of a human being with that humanity he has. Bali Mwezo is a good guy, friendly to associate with, very very easy to everyone. Namulabye nga ali ku bitaala byadiga Jinja Road. I saw a video nga buli mwamu gamba yegwe Lord Mayor, yegwe muntu gwe twagala, mbuulira ne bwabeera kansala e Kampala wano wa KCCA. Ekyo Bali Mwezo kyakola, waliyo kansala asobola okukikola. Kati Bali Mwezo ekirala ali presenting ekibiina ekimu ku bisinga amaanyi, no not ekimu, ekisinga amaanyi ku ebyo ebyagala okulivula Muzeeyi Museveni. Mistake ezaaliwo mu kalulu ka 2021 ku kya Lord Mayorship NUP teyagala ziddamu. Nkubuulira e Kampala wano nali ku ground natambula ne Nabiira ne ku lunaku lw'okulonda ne walondera wano e Buziga nga abalonzi abamu bagamba NUP lwaki yaleese omukyala ate neelabayo ono. Why Nabiira? Kati abantu tebakisiima. Olwalira abantu bagamba kazaabika emipiira, enjovu ebbiri we zisisinkana essubi lyerirugwamu. Bali Mwezi amaanyi ge galiwa mu bantu. Bwe nakakasiza Bali Mwezo nti gaayo oyo abantu bamwagala ekisukka
ku nzikiriza ey'ebyobufuzi yeesimbawo mu 2016 ku kaadi ya Social Democratic Party SDP ne president w'ekibiina teyafuna buwanguzi bwe yali yeesimbye Makindye East. President w'ekibiina teyawangula naye yalina kaadi y'ekibiina ekya SDP. Bali mwezo n'awangula obwa meeya Nakawa nga tebatiikinze Kamuli ke yajjirako naye nga baatiikinze Ronald Nsubuga. Bali mwezo kati alina mu favor ey'omuntu gwe batalonderako nti kibiina kya byabufuzi ekyo ne Lukwago akirina nti tebamulonda lwa kibiina kya byabufuzi no wonna wajjidde abantu batiikinga. Kati wano wetugenda okulabira omuntu aliko favor nga ye omuntu ng'alina ekibiina ky'ebyobufuzi tugenda kulaba kigenda mu influencinga kitya kubanga rates bombi bazenkanya nti abantu babalonzeeko nga nzijukira lwe baali baleeta baali baagala ndoza kuleetani baali baagala kuleetani avuganye Lukwago ku Lord Mayor n'alangirira enkera nti ngenda kwesimba Nakawa nga member of parliament ewa Luhindi eno ne ba withdrawinga gemaanyi ga Lukwago naye bali mweze yajja n'avuganya ng'omuntu ne bamulondanga omuntu nga tebatunulidde kaadi ya SDP ne bamulonda ng'omuntu. Nzijukira oluvuvumo lwaliwo nga Nakawa tebannajawula olwo nga Lope alaze interest okwesimbawo nga babuuza agenda kwesimba ku bali mwezo ddala Ssennyonyi asobola okwesimba ku bali mwezo paka lwe baayawula Nakawa kubanga bali mwezo abaamulonda bamwagala lwe lutalo lugendo obeera e Kampala and at the end singa bigenda bwe biti we are expecting a very big change ni Kampala Capital State Authority leadership nga bali mwezo alayira nze batte